Okay, thank you so much guys okubira nga temu kyaje kumideko eno Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Kansumeti no muli bulungi muli clear wala mwe bali nnyo kubira nga temu wagira Aromatic Entertainment. Kyakawe nnyo ba guys okubira nga te kwe muli. Nyongera okubajjukiza nti no Customer Care Season 2 kweri nnyo abali bagamba ha try to stop inze mukatona ntubagamba Customer Care Season 1 ekomye wano. Ne tutatugamba ntino tugenda kutandikirawo. Ho! Comments nezisukka mu kabox kange bana Customer Care Season 2 akomawo season 2 akomawo tuba tuli awo mukama wange agambye abantu bange kambawe ekisinga Season 2 nayo netandikirawo. Bwe bali nyukubira nga tena yo mwaji wagidde nayo mwaji tuddeko ne mugamba katugirabe. Ngenda kubera nga mu biseera ebitali bya wala nnyo ngenda kubera nga ntandika okutambula muko nga nzija mu bitundu byamwe ebyenjawulo. Just comment right here ongambe nsokere mu kitundu ki ngenda kuba nga ntambulamu nga tunyumyamu ng'abantu tunyumyamu ng'abantu about movie industry in the country, about movie industry, about Aromatic Entertainment ngabo obolyawo tunyumyemuko ku bintu ebyenjawulo. Nange Morris Jordan's Kawesa right about now ngenda kuba nga ntandika okubera I think a very few months from now ngenda kuba nga kitandikako commenting comment section wano ombolire ntandikire mu kitundu ki gole mu kitundu ki oli mu kitundu ki nzijewa abali Saudi Arabia namwe ngenda kubalumba ngenda kubera nga nzija ngenda kolayo katua mu Arab countries zonna nzizenga nzijenga mbabozaako nga tunyumyamu kiri kitya ngenda kuba nga ntambulamu nje mbabozeeko kuba muli bafani bamwe lwaki sijja ne mbabozaako lwaki sijja ne tunyumyamuko omanyi zino movies lunaku lwaliro mbadde ntambuddemuko nga ninako wendi nina kyali wange ayina meetings ez'embaga. So tubadde mu meeting yawo mbadde ntambudde mukonga ndi mu meeting naye nina we nyimiriddeko nga ngola kyakunywa mukyala avudde munda banange kino ekintu kya kirabo oba eno firimu ya Neighbor abantu abamu babitwala emotional which is okay ate kyongera okutulaga nti no you guys are supporting us mu kyongera okutulaga nti no ebintu byetuzanya nti bibi banyumira. Omukyala wenguze ekyokunywa abadde yakamala okumpa balance nangamba naye oli muvubuka muto okyasobola okukola lwaki osiriwala okutuuka ku ekyo omukyala abadde mukambwe nnyo lwaki osiriwala okutuuka ku ekyo lwaki okkiriza omukazi okukuwasa tosobola kukola tulina mikono toli mulema toyini mulema oyina obwongo osobola okutambula osobola okunoonya emirimu lwaki mwemabirira mu bakazi okubawasa lwaki osiriwala okutuuka ku ekyo nkanze kugamba nti maama tebampasa nga newozaako kimu tebampasa guli mulimu tombulira wadde mulimu era ebivubuka nga mmwe bye bimu temuyina magezi baba wasa ate bagenda bawasa temuyina magezi. Omukazi ayombedde ddala abadde ne kyaliwe ndoza si kyaliwe ndoza naye abadde kasoma nga zegula kyakunywa namugamba biri gye bamizannyo baba bazanya mizannyo agamba ayi kale naye bwe mba nga muzanya bizannyo webale bw'oba olina omulimu ng'okola yongera okukola eno generation tebalina bawasa nkubamu akafaananyi nga mutabani wange ali ewaka kuba nina omutabani ali mu myaka gyo naye omwana mugambye genda okole omwana alemedde ewaka namufunira omulimu ogusooka n'agaana ogukola nemufunira omulimu ogwokubiri nze nga maama we nze nnwana nemufunira omulimu ogwokubiri omwana yakolayo emyezi 2 n'akomawo ewaka n'aŋŋamba nti emirimu nti y'omulimu gumumenya ayagala sente zakagwirawo mbu ate ziri sente azirinda mwezi ate emirimu babakozesa nnyo ate simanya amenyeka okitegeera biva mu kwesiriwaza bavubuka nga mmwe naye ndaba nga omukyalo obulumi bw'alina buviira ddala ku ggumba. Lwaki buva ku ggumba? Nti omwana we yennyini ali mu maka kyendimu nga kirabo yampasa nga yalaba kibi alabira ddala nga ne mutabani bwe bagenda muwasa kuba tayagala kukola ate nga ye kimuyisa bubi ng'omuzadde ekyamazima si kirungi muvubuka kubeera ng'owasibwa
okitegeera kitegeeza ki twebaza mukama waffe okubeera ng'asobola okuyiiya ebintu ng'asobola okuyiiya stories ezikwata ku mutima gw'omunauganda. maama ono ayogedde ng'alina obulumi nti mutabani we tayagala kukola mutabani we kuba kati bw'oba otuuse mu myaka ey'egyange ng'olina ebirefu ng'ebyange toli mulema oli mulamu bulungi obwongo obukola olina amaanyi ddala ng'okyalemedde mu maka ga muzaddewo ku ssaawa zino. Kale waliwo okulemerawo mu maka ga muzaddewo nga you've tried all means okunoonya omulimu naye nga bikyagaanye, ekyo kitegeerekeka. Nga tonnaba ku graduating kitegeerekeka, ng'onoonyezza ne maama ng'anoonyeza ne taata ng'anoonyeza nga bikyagaanye kitegeerekeka. But if you have the opportunities kubanga mukadde angambye baakamufunira emirimu ebiri nga gyonna agiddukako mbuye bimumenya, naye era kiddayo ne ku bazadde nammwe abazadde mukuza mutya abaana, kiddayo nammwe gye muli abazadde mukuza mutya abaana. Nti gwe omuzadde bw'oba oli waka nga tosobola kubuulirira mwana nti kino bakikola bati kino bakikola bati, kubanga nze kankubulire nabeera Masaka ewaka ewa maama wange omukyala Wanyana Immaculate n'omwami taata waffe omugenzi Ssetyabule Ronald, nga tukeera ku makya ku ssaawa 10:12 mujjukira mulina okutuuka ku ssomero twatuukanga ssaawa 2:30 nga mwina mulina okuba nga muweddeyo, naye nga ssaawa 12 mulina okuzuukuka ne mugenda mu nnimiro ne mulima, buli omu nga bamusalira layini namba. Ffe twakula iwaffe waliwo emmwanyi nga nnyingi, kati nga bakugamba buli omu layini kuva wansi paka waggulu. Ne tuzuukuka mu eyo empewo ey'essaawa 11, 12 n'ogenda n'olima layini okuva wansi paka waggulu. Layini n'ogiggusa. Musula mukimanyi nti olukera ku makya Morris ebintu bibyo. Emma okwera olujja kuko, gundi okukima amazzi kuko, gundi okwoza ebintu kuko, gundi okukima nga musula mumanyi, naye nga omulimu ogubagatta kulima era gye mukeera. Kati nga mukimanyi bulungi bw'oba tonnamala mirimu egyo nga tonnaggusa layini yo ya mwanyi kuva wansi paka waggulu, nga tonnakima mazzi bw'oba nga amazzi gasuze gago, nga tonnayoza bintu weba nga byasuze bibyo, nga tonnakuuta maseffuliya kuba amaseffuliya gabanga mangi, ebintu masuwaani bikopo byabanga byokka n'amaseffuliya gabanga gokka. Kakati toyinza kuŋŋamba nti no mwene embeera oyinza okulemerera okuhasolinga nga mu buto wahasolinga to that extent. Yembeera gye twakuliramu. Kakati abazadde mbagamba era kye mbakuutira, abaana baneemwongere nammwe okubalungamya wadde muli wano mu kibuga Kampala nga tebafunye opportunity kulira eri mu kyalo. Mu holidde bw'okeera ku makya nti ogenda ku mulimu, olina hardware, olina supermarket. Kati nkuwa emirimu egigira abantu abangi, olina hardware, olina supermarket, olina garage, olina garage. Tofaayo bagalaji ekanika piki oba ekanika mmotoka oba ekanika ki, so long as esobola okugatharinga abantu abangi. Tewali nsonga lwaki okeera ku makya ng'oli musajja ng'olina abaana abalenzi ewaka, abaana abakuze myaka 15 kuva ku 15 kudda waggulu ne 14 okudda waggulu. Tewali nsonga lwaki omwana oyo muleka okusiiba ewaka. Omwana agenda naye ku hardware, kasitoma ajje agule emitayimbwa, omwana abakozi beetika, omwana omugambe nawe weetike n'abakozi mutwale ku mmotoka ya kasitoma. Mu supermarket mutuuseeyo abakozi balekeewo tobagoba, bati bano abaana babeerenga extra mu mulimu gwo, babeerenga extra. Nti omukozi bw'aba badde layini z'ebintu ziri 4, omukozi nga bulijjo akeera ku makya n'asiimula layini 3. Ku luno omukozi mugamba ogenda kusiimula layini eja, zino layini 2 za mwana, ate zisiimuule kuva ku makya ssaawa 1 wetugulirawo supermarket oba 2, nkuwadde essaawa ezi
ng'omaze okusiimula ebintu ebyo byonna bina mu supermarket obimaze obisiimuula obimaze n'obitegeka mu masa. Kati ndaba omwana bw'anaakula okuva ku myaka 14 egyo gy'otandise omutendeka paka ku myaka 25 nga tamanyi kye bayita kukola, ng'agenda ku mulimu n'agamba nti no ku mulimu bambonyaabonya. Ekireeta mwana okugamba nti no ku mulimu bambonyaabonya kubanga obulimu obutonotono bwe bamuwa ku mulimu teyabumanyira bukola waka, kyovula bagamba bamubonyaabonya. N'addukayo n'atuula waka naweza emyaka 25, 26, 3 ng'ali waka. Mami's boy, babayita ba mami's boy. Bazadde mumuleetera abaana obbawasa. Siri motivational speaker. I know some comments are going to say here that I'm becoming a motivational speaker. No, I'm not. I'm just trying to put you in the line. I'm just trying to put the youth of my age in the line. Yeah? Butabanga Brandon. Butabanga Nelly kati singa naye ali musajja ayimiridde kati ndowooza olaba kiraba atandise okumwewanikirako. Atandise okwewanika ku Nelly. Lwaki amwewanikako? Kubanga alina bye yamukolera. Singa yeetandikira ekikye singa tebiriiwo. Come on now. You can't do that. You cannot do that to me. You cannot do that to me. Morris, ebyo osobola bikola Brandon. Osobola bikola Nelly. Kuba takola tayagala kukola. But Morris, you cannot do that to me. Because I am trained by my parents to work. I know how to work for myself. Do you understand me? Do you understand me, yeah? Come on, guys. Let us wake up and work. My name is Morris Jordan Kawesa. My name is Morris Jordan Kawesa. Aromatic Entertainment. I just appreciate you guys. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. And by the way, I thank you all. Eyonga tuvuddeyo ewa Nelly ewa Brandon. I thank you all guys. Kubeera nga ate video gye najja wano. Mwakampa kati advices biri ku videos biri. Thank you so much okubeera nga ate mumpa advices ez'enjawulo. Era n'omukyalo ono gwe naze ne mbagamba nti nno omwami we amukuba nnyo naye abazadde baamumugaana naye yabadde akyamulemeddeko olw'ensonga amwagala nnyo n'omulenzi alaga amwagala nnyo naye ng'ate omulenzi takomye ku kwenda amukuba. Yatutte advices ze muwandise mu comment section. Yasitutte era yangambye Morris, now I've got what to do. Ate kiri wise. Teyangambye kyagenda kukola but yangambye kati abulira ali settled. Kubanga era bye mwamugambye abadde abirowoozaako for a long time naye ng'alaba ng'ebitu ebikyamu. Kati yategedde nti bituufu era byalina okukola. Era yatandise obikola era yagambye ali mu mirembe. Mubikola you my fans. Naye gwe just oli fani wange naye ate n'oli oba omutaasizza. Yes. So abagala obulango nalabi waliwo ababadde banoonyaako okyali wange yangambye nti no babadde banoonya okumpa obulango okubuteeka wano business eyongere okubeera ng'ekula abagala obbalangirako obulango enamba y'essimu 0763855400 eya WhatsApp yokka. Then tali ya WhatsApp ng'osobola ogikubako eri 0758053439. Muleete obulango tukole business zaffe zeyongere maaso tukule fena tuli bana Uganda. Buy Uganda, build Uganda. Bubu. Buy Uganda, build Uganda. Bampita Morris Jordan Kawesa. Abampadde obulango mwena thank you so much. Abampadde okusurprising abantu bamwe. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Abampadde okusurprising abantu bamwe. Eyo mulimu ngukolera ddala. Thank you so much. Mwebale nnyo okubeera nga ate mukikola. Muli bakabi nnyo. Namwe abazze okugula engatto ku dduuka ku Morris Fashions. Thank you so much. Namwe mwebale kugula ngatto. Munyume ate naye nga nabasuubiza nti next year Morris Fashions inshallah Mukama Katonda nga tutereddemu obwangu eyinza okugasubwamuko kuba waliwo abadde bambuuza amasaati, waliwo abambuuza amakanzu, waliwo abambuuza amakooti, waliwo abambuuza obupale obwakabi, waliwo abambuuza zi track shoot. So katusabe tulabe ekiddako. Bampita Morris Jordan Kawesa Namasaka omukuukutivu.
Maurice Jordan Kawesa Roni tubakube tetubaweza je Maurice Jordan Kawesa Roni tubakube tetubaweza je nakenda kumachanga nyingi dasite kukola kufuna moze kulabinyebwa sho ngabo manyi ebichubuga kukela kwa subu itembe yanifanya kazi je laba katonda che yagereka sosoli awa ataferi enva kwata bansala ndaba malaika yakula newolo lya msinga nema omutima negunkuba konze mtandise ntya ngabo manyi ebyekibuga kugezaako kulemerako nga kya trailer je namusalako kiniga zirwa tatatata nzijayo sa radio hello pretty girl onyirira bityanisa bankuzeko amanyi abampita Maurice nebo mpita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yaŋŋamba talina biseera genda mangu dadi we yamutumikawunga konze sexe nawe pakalamba nawe tunyumye that's a brand new tune from Maurice Jordan Kawesa. Thank you so much guys for loving me. My name is Maurice Jordan Kawesa. That is brand new tune. Bajagala mugende ku TikTok nkozesa Maurice Jordans. Gena ku TikTok ya Maurice Jordans oberenga ate osobola okubeera nga okola challenge. Tukole challenges. Akayimba tukole mu challenges. Mbasaba busabi tukole challenges ezenjawulo. Akayimba katambule, kayimba kagende, kabominge. Thank you so much for the comments. Abagala akayimba ko kala banenga. In a very short time period ngenda kubanga ati ntekawo ne video ya kayimba tukalabe. Mbulira mu comment section ani go yagala bere vixen mwaka kayimba. Mbulira go yagala ani go yagala bere vixen mwaka kayimba kange akapya bakaita anyirira. Let's meet in the comment section. Bamta Maurice Jordan Kawesa. Until we meet next time. Love you guys. Muli wakali mwana. Mwebale kula customer care. Mwebale kula customer care. Mwebale kula wa neighbor. Mwebale kuwagira Mark Entertainment. Mwebale kuwagira Maurice Jordan Kawesa. Mwebale kuwagira Mama Interior. Nakaoya Agnes. Mumanyinga Motes right about now. Zanyanga Motes and customer care. Mwebale nnyo kubeera nga mumuwagira. Mwebale nnyo kubeera nga ate muwagira Zahara Nakirija ate kasekse akapya akachimira mu customer care. Naye atunda phone covers naye mumuwagire. Namba ze simu ngirako nga nziba waawo ez'abantu abo. Thank you so much. Maurice Jordan Kawesa. Musule bulungi. I love you guys. Bye bye. Sana.